Bw'oba olina omwagalwawo njagala otuule weebuuze ebibuuzo bino. Singa weesanga ng'ebibuuzo bino obizzeemu ng'obiddamu naye iye biri bina byokka, manya nti omukwano gw'olimu n'oyo omuntu gwa nnamaddala, omuntu oyo omwagala bya ddala. Ebiseera ebisinga tubeera mu relationships oba tubeera mu bufumbo n'abantu be tubeera nabo naye nga tuliyo lwa bigendererwa eby'enjawulo. Ate nno ekyewuunyisa osobola obbeera ne mu bufumbo nga tomanyi na lwaki obufumbo obwo mw'obuli. Nga bw'otuula n'omuntu oba bw'otuula mu kisenge n'osiriikirira ne weebuuza naye lwaki omuntu ono namufumbirwa nga tolina na ansa. Si lwa mukwano, si ssente, naye nga weesanga olina oyo omuntu. Abamu muli mu relationships n'abantu kuba mulina kye mubafunako. Akusasulira renti, akusuza, akuliisa, ng'oluusi by'omwagalako. Akusasulira school fees oba mwana ng'okyali ku university, weetaaga. Abamu mulina abantu just kubanga mwetaaga abantu mu bulamu bwammwe. Naye bwe weesanga nti ebibuuzo bino bye ŋŋenda okukugamba wansi wano oba wammanga wano obiddamu naye oli mu mukwano. Abamu mugenda ne mu kiconfusing nga toli mu mukwano, oli mu kye tuyita situationship gwe n'ogiyita relationship. Nga biri awo tebitegeerekeka, tebigatta. Ekisookera ddala njagala weebuuze omuntu ono gw'oli naye singa teyali mwagalwawo nga temweyagala mu laavu osobola okubeera mukwano gwe? Si buli omu ali mu relationship n'omuntu nti ba mukwano. Naye ndikwogera ku b'omukwano, munkwate bulungi. Gw'ali mu relationship n'omwagalwawo nga omwagalwawo si mukwano gwo, eyo si na relationship. Gw'oli awo oba oli mu bufumbo oba oli mu relationship muli mu kintu kyammwe kiri awo bwe kityo. Kubanga ekimu ku bikola omukwano okubeera omuggumivu, ekimu ku bigumya relationships oba obufumbo kusooka kufuula muntu gw'oyagala mukwano gwo. At least ne bw'aba si close friend but your friend. Kubanga tosobola kubeera na mulabe wo. Kati weebuuze singa ekintu kya love tukijja mu sequence eno oba mu sentence eno ne kivaamu, nkyasobola okusembeza omuntu ono n'abeera mukwano gwange ddala, mukwano gwange ow'omunda, kye nandiyise best friend. Bw'oba ansa gy'oyina eriye ng'okyasobola okutuula naye ne museka, okyasobola okumubuulira eby'ekisirusiru ne mubise like silly stuff and you laugh about it. Bw'omuma okyasobola okusharinga naye ekikuluma ku mutima nga si bbaawo era nga si mukyalawo, oyo mukwano gwo ddala. Naye bw'oba omanyi nti bwe kiba nga ekyalaavu kivuddewo, ono sande mufudde mukwano gwange. Sitegeezezza nti ogende ofune ex wo mufuule mukwano gwo, nedda. Ngambye nti nga temubadde temweyagala. Personality ye, embeera ze, ebikolwa bye, enneeyisa ye, olaba nga muntu gwe wandifudde mukwano gwo. Bw'eba ansa yo nti eriye omuntu oyo omwagala oba si kyo naye akwagala. Kuba ebiseera ebisinga abantu tuli nabo mbagambye lwa nsonga zaffe, si lwa mukwano. Ekibuuzo ekyokubiri njagala otuule weebuuze nti omuntu ono bw'oba oli naye oba bw'oba nga oli kumala akaseera naye oyagala omuntu oyo gw'obeera oli. For example, abantu tubeera nabo mu relationship naye ng'omuntu oyo bw'oba omusisinkana tugambe nti Bawasi agenze taliiwo akomyewo, naye olweggulo bw'akoma omutima ne gukutya mukattu akomyewo. Olwo n'atandika okuyomba n'akumalako emirembe, oba si kyo ng'olina kumutambulira kutambulira ku ntoli kubanga waali, kutambulira ku maggwa kubanga waali. Tayagala kikoona, tayagala kyekika ky'omusajja gw'olina. Bw'aba mukyala kyekika ky'omukyala gw'olina. Bw'akomawo ewaka wasirike wabadde nga waliwo obulamu buggwaawo, okuseka tekubaawo, kwega mulinga abali mu kampu y'amagye. Ekika ky'omuntu kyakufuula ng'oli naye okyagala oba nedda. Bwe weesanga nga ansa ye eri nedda, nti buli bw'obeera n'omwagalwawo tobeera na mirembe, tobeera ggwe, tosobola kuseka, tosobola kulya mmere nga wandiyagadde kugiswankula, tosobola kuliisa ngalo, tosobola kukomba ngalo zo, tokola ebyo bye wandiyagadde okukola okwe-expressinga, weesanga nga tosobola kubikola. Oyo omwagalwawo olina okwekyekinga. Relationship giteekeko mu babalizi b'ebitabo ebikoleko okubalirira. Yandibanga relationship gy'olimu
munnange teriimu mulamwa. Weewaawo buli muntu alina flaws ze, buli muntu alina ensobi ze, buli muntu alina ebizibu bye, but ekimu ku kimaking a relationship okubeera nga ngumu oba kye nandiyise one of the things that make a strong relationship n'omwagalwawo kwe kubeera ng'obeera musanyufu ng'oli naye omwesunga okumulaba naye n'obeera relationship ng'omwagala kafunga ono bwakuba ng'ebuzibu tebuli ku ye buli kuba nti tomwagala generally n'agamba mune yalweggulo ngenda kuyitaka owulira ng'olunaku alusse naye nga mwagalwawo ekibuuzo kyakinjagala weebuuza singa okeera ku makya n'obaako by'ozuula ku mwagalwawo oba ensobi oba emize nga bwe tukimanyi ffenna tetuli perfect waliwo abantu abalina fantasies zaabwe nga nfu nnyo waliwo abantu nga it's just fantasies naye nga you never know they can't give up on them maybe they will pursue them maybe tomanya waliwo abantu nga balina emize nga mibi for example ng'alinza okuba munywi wa mwenge singa obadde oweereddwa omukisa nga tonnaba kufumbirwa muntu oyo n'omanya nti omuntu ono talikyuka nti omanyi ebiseera ebisinga tufumbirwa abantu naddala teffe abawala tukola nnyo ensobi ng'ovudde ne ku basajja n'osanga omusajja nga mwenzi kati gwe obwongo ne bukugamba nti funa olubuto bw'onaafuna olubuto n'abeera responsible ng'akimanyi nti alina omukyala eka ali lubuto ajja kukuwasa kati akuteekawo ng'ate alina omukazi ali lubuto agenda kuzaala bw'ajja kuva ku bwenzi mbwasetolinge nga gwe obwongo bwe bugamba nkusaasidde ntogwa lubuuza bwotyo so singa okeera ku makya n'okizuula nti omwagalwawo mu mazima omuze gw'alina oba emize gy'alina talikyuka bw'atyo bw'aliba wandisigadde naye oba nedda kubanga ebiseera ebisinga ignoringa ensobi z'abantu nga tukyekwana with hopes of ajja kukyuka naye ate n'atakyuka n'obeera disappointed olumu ne muvaamu okuyomba relationship nefuuka toxic ne mubeera nga muyomba buli ssaawa buli lunaku oluusi ne escalatinga ne kiva ku kuyomba ne muddamu ne mukwekuba naye ng'atikandibadde avoidable omuntu ono singa oba okimanyi nti tosobola kumukkiriza oba tewandimukkiriza na mizeege I think omwenenye nina ekintu kye ntera okugamba abawana ab'obuwala abajja ne bagamba senga omusajja ayenda nze ne waba musajja nga azze gino nga ŋŋamba ensonga z'obwenzi nkuwa ansa bbiri nti either mwesonyiwe oba mwagale n'obwenzibu mwesonyiwe walk out of his life oba mwagale n'obwenzibu nti nkimanyi yadde omusajja wange mwenzi naye mwagala nga bw'ali mwagalirayo kubanga togenda kulwana n'ekyo olubeerera osabye oloze okoze buli kimu yeeremye olowooza ki ky'ogenda okuzzaako ali kwonoona ali like emotional akudamaginga so either va mu bulamu bwe oba muleke n'obwenzi bwe mwagalireyo okaye kasitadda ogumire awo ekirala bw'ofuna amawulire ag'essanyu oba bw'ofuna ekikusanyusiza mu bulamu obwo omwagalwawo ye omu ku bantu b'osooka okkubira y'omu ku muntu gw'osooka okuloboozaako okkubira oba okubuulira oba ajja luvannyuma osooka kulobooza ku maama omanyi waliwo ebintu bye tukola mu bulamu nga biri involuntary nti tobiseetinga like tobiroboozaako bwe nfuna ekinyiizizza sisooka kulobooza nti nkubiraani waliwo omuntu oyo obwongo bwo gwe butrigalinga gw'omanya nti ngenda kinyumiza gundi ajja kunzikakkanya bw'ofuna ekikusanyusizza waliwo obwongo bwo omuntu gwe butrigalingako oba gwe bukoonako n'ogamba kankubire maama n'otagamba nti kankubire bba wange oba kankubire girlfriend wange oba kankubire omukyala wange gwe n'okubira maama oba n'okubira mukwano gwo olina n'okwekyekinga relationship yammwe yandibanga erimu ebituli bingi ate ng'eyuuga munzikirize nkome wano omukama abankuumire mbeere yeah.